Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera webale kubanga okyaliko ffe tuli wano okubeera nga tugakutuusaako gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira naffe gye tugenda ate okubeera nga tugakusanza katanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe nyongera okujjukiza nyongera okusaba nga sinaba kubanga nkuwagano kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako okujjukiza noba nga tomissinga nsonga yonna kakuleetera okubeera omu ku abo abasooka okumanya singa Redzone TV tuba tutaddeyo ensonga yonna. Kakati waliwo ensonga ezigenda maaso ku nsonga ya petition eya Honorable Theodore Ssekikubo akiikirira Lwemiyaga nga mu mubaka mu parliament eyo waliyo ba commissioners bali abaana betubadde tuwogerako benzize nkuwaako era tukyogeddeko era ngenda kwongera okugakuwa abamu waliwo aba NRM mbu babadde batandise okwekweka mu kifaananyi ekigamba nti Museveni yalagira nti aba NRM temugeza ne musayininga ku censure motion eyo ku petition paper eyo nti mutekeke emikono gyammwe tujjemu ba commissioners baffe obwesige babeere nga bafuluma mu office jjukira petition ene emikono wegiwera motion nejja ebitundu bye bayina ku buli 10 bwe biba nga bikkiriziddwa mu mateeka ababaka bali ba commissioners abo boolabaawo abana Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Prosa Kampulira, Esther Foyochani baba bagenda kujjibwa mu office zaabwe. Jukira waliyo benefits nyingi mu mumanyi milioni ziri 5 n'ebinabina. Waliyo ne sente emilioni 23 zebeyongeza ng'omusaala. Kati bino byonna baba bagenda bifiirwa ate nawulira mbukuliko n'emisango emirala egiyinza okujjira ku bintu bino singa baba bajje mu office zaabwe ez'obwa commissioner. Kakati waliwo aba NRM bonga bewaayo okubeera nga balwanirira ekintu kino nga bagamba abantu baffe tetubajja mu office ffe NRM ebbanga lyonna bwe tubaddewo ffe ebyenguzi twabimanyiira lwaki tuwalana bannaffe tubateekako embeera nti tubajje mu office basigaleyo akasente kaabwe bakalye naffe bulijjo tulya. Kakati ne wabaawo oba gwe bayita chief whip amanyiddwa nga Honorable Hamson Obua mbu yajja lumu mu parliament ng'ategeeza mbu ababaka ba NRM temugeza ne musayininga mbu yagenda abategeeza mu ngeri yonna gye yabategeeza oba bawandiikiranga mabaluwa oba gwali gutya nti ng'abategeeza ffe aba NRM president tatukkiriza kubeera nga tusayininga ku bintu bino era bwe muba musobola temugeza ne mukisayiningako mukirekere bano batambule n'ekintu kyabwe. Kakati Honorable Ssekikubo okusinziira ku byayogera naawe bewawulidde Museveni bwe yabadde ayogera mu kye baayise State of the Nation address babadde balinze nga basuubira nti agenda kugamba omusajja mumuleke oba abasajja mubaleke ffe ebyenguzi twabivaako twabimanyiira. Wabula Museveni bwe yazze okwogera ate kyabaweddeko nti naye mu kwogera kwe yabavuddemu kaŋŋambe yategeezeza nti abali b'enguzi beetaaga okukolebwako. Eyo statement yokka olwaleero Honorable Theodore Ssekikubo bwe yabadde ayogera olunaku lwajjo kwe yasinzidde n'ategeeza bannange tebabatiisatiisa ne Museveni ali ku saidi yaffe abalwanyisa enguzi njogera ku Ssekikubo bwe yayogedde kana akatambike ngenda okubanga nkuwa n'ategeeza nti era tukyagenda maaso ne petition yaffe eneegendako emikono era emikono egibulayo mitono nnyo era ng'okusinziira mu katambi nga bw'ogenda okukawulira nga kirabika wiiki ejja tuyinza obutagisukka. Redzone TV kwoli siraba lwaki sikuwa akatambi kano n'obyewulirira nze n'enzija ate ne tuba nga tweyongerayo. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Akakade kakuyambako okubeera nga gw'oba omu ku abo abasooka okumanya nti akaakano Redzone TV bataddeyo sooka obiwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga eno. Tusooka tusiima ababaka abagenze maaso ne batuwa emikono kubanga ne bwe bukeeredde ku makya emmeeza eno ebaddewo. Tetusobodde kuyimiriza leero kubanga bannaffe babadde bagambye nti no pulezidenti bye yatuwadde jjo babadde babigaayagaaya era bongere okujja okutuwa emikono. Tubasaba mwenna nga bannayuganda nti tuli mu kwegendereza okw'amaanyi kubanga newe tutuulidde wano bannaffe bajja abalala ne bagamba tugende munda mu parliament gye basayiningira abalala basayiningidde munda mu motoka mu park nga bwe muzze mukiraba.
n'olwekyo tubadde tusaba nti kibeera kigambo kizibu nnyo okufulumya list ng'amannya gonna tetugajjeeyo. Omubaka tayinza kukuwa mukono gwe ate n'ofulumya list n'oba nga tumulazeeko. Kyetuvudde tusalawo twongereyo process ebadde eya leero tugikole ku lunaku olw'ebbalaza, kubanga awo n'abatambula n'abali luddawa bajja kuba bamaze okutuuka. Ekyokubiri kye twagala okwogerako ku nsonga eno, ffe abakulembedde petition eno, State of Nation ya President yatutaasizza nnyo. Honorable Hamson Obuwa yali agambye nti President agenda tuziyiza, era ababaka ba NRM temugeza ne muteekako emikono. Nitumugamba nti olimba, oli nakigwanyizi, weeronyeza bibyo Hamson Obuwa. Mwakirabye mwenna olunaku lw'eggulo, President yagambye nti yabadde abiwulira ng'eŋŋambo, naye amaze okufuna obujulizi nti Paalamenti efumbekeddemu obukenuzi n'obubbi. Kati ye motion yaffe. Motion yaffe egendera kutaasa bakomissionazi baffe abana kwe tuba tutandikira. Ekyokubiri, nsaba okubategeeza mwenna nti motion yaffe era ekwata ku bakomissionazi baffe abana, Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Esther Afuyo-Chan. Tetulinayo omulala yenna gwe twagala mu motion yaffe. Twagala tugogola ababaka baffe olw'akawumbi kamu ne miliyoni 7 ze baagabana. Era tusaba n'abakulu mu Paalamenti baleme kutweraliikirira. Tusaba abakulembeze mu Paalamenti eno baleme kutya kino kikola ky'ababaka. Twegogola ffekka, kwerwanako ffe ffekka. Twagala ababaka baffe abana tuba tutandikira ensonga zaffe. Ensonga endala tetuziriiko. Batadde sipiika mu kintu kino nti n'ekintu kigenda wa sipiika tetugamba tulina abantu bana be twagala. Motion bwetyo bweyogera. Ndowooza obiwulidde ebigambo bya Ssekikubo byayogedde ku nsonga eyo. Kakati waliwo mbu ono chief whip wa NRM yategeeza aba NRM nti Museveni yatugambye ffe tetusayininga ku kintu kino era si kirungi kubanga tekiri mu mateeka. Wabula ate oluvannyuma lwa Museveni okuvaayo n'ayogera mu speech gye yadde ayogera olunaku lwajjo eyitibwa oba gy'oyinza okuba ng'omanyi nga State of the Nation address, bwe yadde ayogera e Kololo naye n'alaga nti abali b'enguzi balina okukolebwako. Kati Ssekikubo agamba tetugenda kubattira ku liiso. Era ensonga eno tegenda wa sipiika. Abamu baadde batandise okyekwekamu nga baagala baleetere sipiika okugaana ekintu kino okuyita, nti nga bamugamba balwanyisa ggwe era oluva ku bano bakomisiona gwaddako. Ssekikubo wano akinnyonnyodde nti ffe tetuli ku sipiika kubanga tetunnafuna bujulizi bwe, naye bwe tunaba tubufunye tujja kujja. Wabula kati bwe twogerera tuli ku bakomissionazi bano abana abeddiza ssente zaffe ne bazikozesa bubi be twagala okuba nga tusenshalinga. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuliziganye maasoko awo mu updates eziddako.